Edonkomado kodi badeta chedo titujja kulekera okwogera bintu olwokuba abantu bali tuvuma olwokuba abantu baliko bamutuli basiru tuzira magezi yalwala ekirwadde kya livelism omukyalo ne banga lyemmanyidde Zari yalwala ekirwadde kya livelism ate alina ekirwadde kye bayita neurocoping yafaanana ki alokopya nga yeetaaga kye bayita relevance ebyembi bisekerwa tubadde tumanyi nti no Peng ye influencer akyasinze okulangira n'okuvuma naye ate olunaku olwaleero Zari Hassan avuddeyo mu busungu obw'ekitalo oluvannyuma lwa Peng okwanika obuziina bwe bwonna n'atandika okumuvumaavuma n'atandika okumwanika obuziina bwe bwonna nga naye bwe yakoze. So I think the question here is, do we know Zari? Okay, in person. Forget the Zari Getulaba when I post my pictures slaying or the Shampompo life or me being in my office. Kubanze guno gwe mdala gwange wano wentudde we netundira movement bwa malaya wano guno mdala ngwagala ze ngufira ko sisobola kuvaawo wano kati nayo boboyi nayo mdala gugola abantu gwe gukolera beeroko obwa malaya bwosi kikulu kyo si kikulu. Do you know Zari goyogera ko goyingira ku gundi novuma nga tondabangako ndaba ku social media. My name goes far. My name erinnya lyange litukaala nnyo nti some people oli ne bwabanga ayagala okuvuma akutunulira butunulizina n'akutunulira n'embeera zino lifestyle yo wallahi nga talina watandikira era abo ab'obwongo obutono in most cases be bakola ki be bavuma abantu. So for me, looking at people in different parts of the country or abali mu diaspora or wherever we know imuli nti muyingira ku Facebook okuvuma abantu tuleme kwogera ko kye twagala okwogera, it's not really gonna change my lifestyle yadda kati niwe kati tekigenda kunkyusa ng'omuntu, tekigenda kunkyusa who I am, a business person, a mother, tekigenda kunkyusa mbwa malaya bwe muvumamu, tekigenda kunkyusaako kintu kyonna okitegeera. So jemwogerera kambuze. I'm going to give an example. Some people, I'm not going to be mentioning people, no, it's not even necessary. Abamu kumwe muli mu diaspora oba muli ba refugee, kankubuze, when last were you in your own country? When last have you attended a Christmas family gathering in your country? When last have you actually attended a funeral in your own country? And when last did you leave your country okuddukireyo gye mufuna embizi za government mu council flats bwe babateekamu kuba you declared yourselves as refugees mwazadzadde emisango gye muva ewammwe mu nsi yammwe ne muddukireyo ne munoonya obutuuze ne baba bu council flats butini bwe buti tositolina nawe weekyusiza babawa ne gundi babawa free MBs ezo ze mutulako olulaku lulambo olwokuba olina akakompyuta oba olina ka smartphone n'olowooza nti olina right evuma abantu because they are raising their issues. Temulina right etusirisa. I am not for NRM, I am not for People's Power, I'm not for FDC. I'm going to tell you something. I am a citizen of Uganda. I do not need media to tell me what to do. I am media. I am the platform. And I'm going to use my platform okwogera ebintu byenjagala okwogera. Okay? Ebyo bye muvuma abantu nti mubakadde, ebyo si bivumo, bye muvuma abantu nti gwerete ekikakyo. Gye ekikakyo tandikira ku nnyoko, baganda bo basenga bo bonna obateekewo naawe omukadde. Tulabe ani asinga okunyirira. Ebyo si bivumo. Let me tell you guys something. A whole lot of people are misinformed. A lot of people actually don't even know what your party stands for. And I'm speaking to the PP people. Kambabulire ekintu kino, omuntu bw'abeeri n'asaba credentials ne muvuma nti mwe muvuma nnyo, you're not giving us answers. You're not giving, ate mu kitwale sinze nzeka atamanyi credentials, sinze nzeka bangi nnyo tebamanyi credentials ezo. So when a person like me who has a platform and a citizen who has rights to voice my voice, wenvayo neŋŋamba credentials, twagala credentials oba kale kubanga saavuma. Let me be very clear, live yange ekyaliko saavuma muntu yenna, nayogera ekigambo nti omuntu alina credentials. Fine, omuntu waba alina credentials kuba you guys, that is your small god, that's where you believe. Oyingira mu live, you know what you're supposed to do? Omuntu alina amagezi kyakola, oyingira mu live n'ogamba nnyabo malaya gw'omusoga wasaba credentials zizino n'otandikira ku emu mpaka ku 10 or A up to Z.
no enlightening and it's not the credentials. Do you know what that's going to help you? Omanche kigenda okuyamba. N'abadde tamanyi olw'okuba omuwadde answer ajja kusala eddiiro ajje newammwe gye muli olw'okubanga omuwadde amaanyi omuwadde ekyokulabirako omuwadde some kind of security omuwadde some kind of assurance nti bwewaayi gundi ono points ze baatuwadde ze zino. But what do? Get on a live ne muvuma biki oyogedde kiri tebiriyo. You talking about basogas being stupid kambabuzi abasoga okubeera abasiru obululu. You making it tribal now. You making it tribal. Let me ask you something. Obululu bw'abasoga obutemubwagala. Obululu bw'abasoga obutemubwagala. Nkwata abasoga bange bonna n'obusiru bwaffe tubaviire tunoonyeko gye tulaga oba tukole party eyaffe bw'abasoga muli basiru. Don't you need those basogas? Ne waba musoga omu ng'obadde n'obululu 99 omusogo omu najja n'ayongerako akake kakuwa 10. Don't make it tribal. Don't make it tribal. Abasoga tetuli basiru. And let me tell you something. Nze siri musoga, but I'll tell you this. I'm proudly a musoga now. Omanyi lwaki? I was raised by basoga. Nze abasoga be bandera. Abasoga be bankuza. Abasoga be They made me who I am to be able to move to the city okulaba Kampala Chicheri. Singa tebaali basoga abo. Era temwandibaddeyo na Zari ajja okubawa ekituufu. You need these basogas. You need these basogas. Stop making it a tribal war. It's not a tribal war. Abasoga bange nja bakwata bonna. Mwena abasoga abali ku live eno. Tiena mube intimidated n'abantu. Kodi bali tuvuma obusoga edonkomado kodi badeta chedo. Don't allow it. Titujja kulekera okwogera bintu olw'okuba abantu bali tuvuma olw'okuba abantu baliko bambu tuli basiru tuzira magezi fena tuli bantu. Ate omuntu yena olina right oba oli kwenda Museveni je wa Museveni oba oli kwenda Bobi Wine ja ewa Bobi Wine ezira muntu ajjako bambu boje eno tuida kuita tuida kuba tuida kuvuma ife tuvuma ino muvuma kiche mulivuma mbu malaya. Those are recycled world. Ba ancestors baffe bakyulira ekigambo ne bazadde baffe nabavaawo naffe tukiwulidde n'abaana baffe abajja bagenda kiwulira. Ebyo ti bigambo muli kuvuma abantu oti basiru. Timwenda bululu bw'abasoga imwe abali kwefula oti muli bagezi. Oli eyo muka council flat ne MBs zo eza government. Oyogera ku bataata b'abaana bange. Kankubuze gwe. Ivan Stemwanga we yali atulago wali osobola okutulawo. Tata Tifa watula waise gwosobola okutulawo. You can't. Oba malaya bw'ovuma abantu gwe nga nakuwadde chance ongule for a night. Can you afford me? Can you afford me? Look at your life. Mwaddukireyo okumanya mwaddukireyo. You know what's happened to you guys? You end up n'ebikazi ebikadde ebizungu ebyalemerera somehow ensi ebyo nebibabuddaabuddireyo kuba mwadduka ewammwe mwadduka misango. Abantu abali ku social media kuno abantu abalina emirimu gyabwe nga balina lifestyles zaabwe nga balina families zaabwe tobasanga mu ntalo zino za kisiru kuvuma abantu babasingako. Balina ebyokukola mmwe mwadduka ewammwe mwazza misango muli n'abatemu. Some of you are murderers, rapists. You ran away. Mwadduka misango kati mwala government eriko bagisuule musobole okuyingiramu. Omuntu akubuuzizza credentials muwe credentials kiwe n'abalala okulabirako nti pate eno bannange gyeri era tugenda kukola ki tugenda gijoininga ora credentials. Kati njagala nkubulire nti Kyagulanyi bw'aba afuuse president tagenda, he's not going to look anywhere okufuna bani bateeka mu cabinet ye nedda. He's going to look mumwe ba comrades abamunwanira entalo mmwe bagenda okuteeka mu government. Kati you guys temwogerwako. You're fighting for democracy. You're fighting for human rights. Do you know the meaning of democracy and human rights is when everyone can exercise their right as a citizen and say and do chebawulira nti kyekyo. That is democracy and human rights. You're misusing the words. Mukikyuseemu. Bwe tuba nga tuwogerako katono wetu ne muvaayo ne mutuvuma. Mwe ba comrades mwe bagenda okuteeka mu cabinet nga ba minister. Tunaddayo okwogera ffe. Are we gonna talk?
Are we gonna talk? Kuba kati tuogerere eno omushara zenze siri wa NRM ze siri wa People's Power nze ndi Citizen platform yange ngenda gikoyesa ku educating abana Uganda. Omuntu ayogeddeko mumuvumye mumintimidate nzi. Kyagulanyi bwayingira talina gyagenda kujja ba ministers be era agenda kukwata mmwe ba comrades abamulwanira abateeke mu cabinet tunaddayo okwogera. Muntu intimidating nga temunnayingira mu power bwe munayingira omuntu nga alabi bwe munayingira mu buyinza tunatulawa tunalya tunayogerako kubanga lwe tunayogerako tujja kuvuma obwamalaya ndi ku mudaala gwange gubalage omudaala gwange guguno ino office yange wano wenkolera obwamalaya nensasula fizi z'abaana nendisa famine yange nange nerabiriramu omuntu wano wentudde ku mudaala gwange. Mu abantu abatuvumira mu diaspora abakazi ngaffe temusobola kutusisinkana nti onkwani toyina nawo nsanga tosobola toyina wonsanga kugwe onkwani ngo anvumireyo obwamalaya ne bwenkuwa nkugambye night stand emu can you afford me muri eyo gye mwaddukira na bikazi byammwe ebyo bizunguzungu bikadde ebyo biri eyo those desperate ones aba nedda nze ngenda kwogera you will not stop me. Ndi muyimbi. Am I an artist? Ngenda kubeera ne shows nti zigenda kuflopping olwokuba mwanjogeddeko. Am I an artist? What am I selling? Nina TV show nti ratings zange zigenda ku dropping. You guys will never oh, okay. All right. Yeah, nti temuja kudamu kulaba shows zange ndi muyimbi temuja kudamu temuja kujja ku shows zange oba temuja kulaba TV show yange ejja ku dropping. Ratings ejja kugwa. I'm not selling anything to Ugandans. I'm not selling you anything. Mbawa mazima. I'm not selling. Mumanyi nti abayimbi mwebali batya okwogera. I was speaking to a few of them last night. Batya okwogera olwokubanga bwe nayogerako bajja kunkuba amacupa ku stage tebajja kujja mu show zange. Musiki wange babe musajja atwa mukazi watunanga nalyawa. Nze nabagambye nze situunda. I'm not selling anything. Eyo gye muwoganire eyo nga musiwuuse bwonna obuviri Samona njagala okwata ebizigo biteke ku DHL obiweereza abaana abo abalooza nti bo bavuma nnyo. Usikine ekusiwuuse bwoti ne bwogikalakata bwoti evaako bagiyita evu. You dropping ashes when we scratch your skins. Muddawo plastic surgery. Buli mukazi mulungi yakola plastic surgery. Bw'abeera nga mulungi alina ne ssente malaya. Mulekerawo okulimba abawala abato nti obwamalaya butunda. Njagala mbabute nakyogere ne ku snap chat yange jjo. Obwamalaya buno singa butunda, singa abakazi bangi nnyo especially awe Kampala. Singa abakazi bangi nnyo balina ssente ate nga bali bulungi nnyo bw'abamalaya, obwamalaya tebutunda. Si buli mulungi nti yakola plastic surgery, si buli mulungi alina ssente nti yafuna ssente mu bwenzi. Nabagambye ku Snapchat yange jjo. Our shit gets out there. You know why? Ife tuli ba public figures. So our things bivaayo. Naye ng'ate mmwe abatali mu public, mmwe abazinga okola obwamalaya naye olw'okuba nti temuli mu public tebifuluma. Fabali mu public n'obwamalaya tubukola kitono kuba tutya bijja kufuluma. Naye mwe atalina gwa abamanyi mukola obwenzi ne musulawo tebabatumye mwesitukidde. Nedda, do not intimidate people. Nze situunda music, nze sikola ku TV, and I don't need the media. I'm bigger than so many media houses in Uganda. I've told you I am. Oli ku Uganda News Updates kyoba olina okunkola yanyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ate osharinge. Mwebale nnyo mwebale ddala, sigadde nze Roger Mulobo.